babuza abantu bambe ebyoto bya namukasa ebyoto bya bamweyana ebyoto bya mukasa olwaleero omulugo mwatalokoka agwaddalu bwatagwaddalu bwogenda kuziikibwa nangirira amaziikago obutambi obufanaganako nga buno nzize nga mbukuzanyira wano ku SMX Media obwa Pastor ne Seeka Pastor n'omulalu Pastor kuguno omulundi nkuleetedde akatambi ka Pastor n'Omusamizze. Omusamizze yagambye nanti oli Pastor musaba ne tugweri emizimu mugyokya emizimu mugigoba nti ko Omusamizze Pastor tandika essala emizimu ginsuule ensansa bage emizimu ogyoke Obusamizze bunveeko. Pastor ng'akoleeza Ssaala akatambi kanene nga mulabe gye kakomekeredde. Pastor akomekereza agamba nti amugobye mu kibuga nyagwe mulundi ogusembyeyo naye ng'Omusamizze asigaddewo. Ensonga lwaki wano ku SMX Media ensonga ezirimu Katonda tuzigenda mpola, ensonga ezirimu omwana omuto tuzigenda mpola, ensonga ezirimu maama w'omuntu tuzigendera ddala mpola. Lwaki ensonga ezirimu Katonda tuzigenda mpola? Kubanga abantu bamanyi okukola comparison. Ate omulembe guneena actually tumanyidde nnyo Mukama Katonda entukunakuna. Abaana banyoomye Mukama Katonda. Tolaba munera Falaawo mu byafaayo by'eddiini. Omusajja gwe bayita Falaawo yali muzibu nnyo yanyooma Katonda naye ate mmwe mukisussizza nnyo ku level gye tuba. Ate ng'era agisebugwawo avuddeyo okubeera ng'akunaazaako ennaku. Gwe wenna ayita mu kusoomozebwa okw'enjawulo ng'akulombera edduwa. Olina bizibu bya business, onoonya mulimu, visa, relationship, ebizibu byonna eby'enjawulo ajja sobola bulungi nnyo okubeera ng'akulombera edduwa ng'omukubirako ku nnamba yeeyo ey'essimu mukwatagane. Tuba mu kibuga ne babuzabuza abantu bambe ebyoto bya namukasa ebyoto bya bamweyana ebyoto bya mukasa olwaleero omulugo mwatalokoka agwaddalu bwatagwaddalu bwogenda kuziikibwa nangirira amaziikago lekerawo okulimba abantu Fire! Ndagira ebyoto kuveera ndagira akoleraveera ebyoto by'Abaganda ebyoto by'Abasoga ebyoto by'Abayanga Fire! Kukka tetuliddamu kuyimirira mu kibuga olwaleero lwe lusembe